Wazaalako abaana babiri emabegawo. Omu yagenda kuba bamusalamu. Yafa. N'agenda oyo ye. Bakulongosa bulongosa ng'omuzaala omwana n'afa. Aha, banongosa bulongosa oli. Kale yabaawo n'akula myezi ng'ena ng'agenda mu 5 we yafiira. Olwo olufunira olw'omwana yasooka ati was accidental oba wali okyagala? Nali sikyagala kuba kale gwe mulundi gwali gusooka. Neefuna olubuto. Gwali gusooka kola kyokwepiica? Okwegatta n'omuntu. Kuba kyekyali gwe gwali gusooka bwe nafunira olubuto. Kati oyina olubuto olulala? Luli myezi emeka? Myezi duli 7. Kati luno lwazze ng'olwagala oba n'olwabadde accident? By accident kuba nadde silwagala naye ate nagambye olujjamu ate nempitirayo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Banaye muli mutya abali babuuza Musawo wa Nakafu SD4 yamuyitanga nankabirwa wuuno maze ne mufuna nina gye muzudde eno ewaabwe ndoza muyinza omulamba ka ground yange wuuyo so mubadde nga mumubuuza wuuno mufunye angene mbeeko wentula naye anyumize emboozi kitegedde. Banaye tubanirizaako nze Sonko Muhammad muli mutya bulamu bugamba butya kasinagenda nnyo mu maaso nyongera bajukiza nti tukola airport pickups bwe okoma wono mu Uganda tukone kutujje tukukime nyongera bagamba nti lwaki wali badde otambula naffe bulotambula naffe automatically obanga adonate nze reason being internal business twagikola kulaba nti tufuna amafuta agatuyamba kukola programs zino ze mulaba so oba zikunyumira okyagala okuzikola nzo boyina mukwano go akomawo obe nambe eno solo gisavinga for future use gwali ku kyeyo ni natali ku kyeyo tomanya yenzo tuka ngo yagala genda no tukubya ntukuvuga obanga okomawo ne tukuvuga kujja kusiba kukisawe paka waka wamwe safely I myself nzija nembaawo nenda bango okomawo 0706 79 47 29 namba esimu gye tukozesa nyongere kujukiza ababeti zitacha ne Peter Studio abasangi bebulo bawo ku nsonga y'okunyirira bobo yagala okunyirira olina omukolo kupangisa gomasi kutimba ku mukolo ebifanagana konge bebeti zitacha ne Peter Studio enamba zo lwa squeeze back awo kule ebifananye ebiriko makeup ebya saloon kutwalize wamu inamba jobo kwesa ne obo yagala kuyiga kisobokera ddala nnyo ka center katonotono Suplex Gym basangi babwoyogerere bano ku nsonga ya bodybuilding kusala weight okuba ebikonde atenga birwa mukaga tuba ne boot camp ojano joininga from saa 12 ez'okumacha paka nganya 5 tuyoka tukivaamu ate nyongera okujukiza nti aba suplex fe abategese empaka za bodybuilding eza central tugenda kulonda Mr Central ngena kuzomwezi 23 Crest Gardens esangibwa ebweyogererawo okitegeera botuukaawo bweyogerere nokirira kujoka asino kwate kikube kidda mu kireku wa Crest Gardens edda bamwitanga Mr Kampala so kati yakyuka bamwita Mr Central bwana abawedde so region eronda ate tuyoke tugende ku mpaka eza Mr Uganda kale nze Sonko Muhammad ndine nankabirwa wano Ruth nankabirwa yayitikirira nnyo nga mumuyita Musawo wa Nakafu mujukira bulungi nnyo yali Musawo wa Nakafu SB4 yasinga nnyo kumuyitanga erinnya lino namongerako erya honorable nti na honorable nankabirwa nga tukijja kuli yali honorable era minister Ruth nankabirwa mpozi nawe era gwe Ruth era naye gwe Ruth nankabirwa nze Ruth nankabirwa oli oti obulamu buli buti obulamu si bubi buli olikiriya obuyinza bba bubiko tukulaba nogejjogeze gy'obulidde bantu bali tebakyakulaba nyambulidde mbaddengayo sooka nabbabuuza baasibye muti ab'emikwano abadde bambuuza oli wagenda kuba kyeyo nedda badde ngeyo wa mami nene mama nayo kale navuddeyo nga ebintu ebimu yangambye ngende wa taata lubuto ate nga nanyini lubuto waali mama mwakwataganye bulungi mwafunyemu obutakkaanya ne mama ate nga ahanga ki anti kati mami yatuuse ekiseera nga ye alaba mukaluubiriza kati ate nga nanyini lubuto
ye omuntu oba gambe omuntu eyanzija mukkomera ate nga amumanyi. Wafuna olubuto? Nafuna olubuto nawerekera Nakafu nga ndulina. Wagenda owerekera Nakafu ogenda okuzaala ng'olinamu olubuto ana nga bakupiica dda? Lwalimu. Mwagala obba piica? Lwali lwa mwezi gumu ne wiiki ng'emu. Ebbanga olijjukira? Tegeeza ono naawe twabeerawo nga twogera namwe nga gulwedde omuntu oliyamu akasambo bwati tonategeera nti mulimu. Anti era naye sinnategeera naye nasooka kuyisaamu obutaza kale saza mukulu mabega ogwo omwezi nemmanya kiwedde. Siga nti naga nti kiwedde. Kale nange nakubamu akafaananyi ne ŋŋamba olujjamu waakiri nkola ki nduzaala oba Mukama yagadde n'abeerawo oba kikola ng'oli we yakikola naye kimanyi kwona ajja kukola ki. Wazaalako abaana babiri emabegawo? Omu yagenda kuba bamunsalamu yafa. N'agenda oyo ye. Bakulongoosa bulongoosa ng'omuzaala omwana n'afa. Banongoosa bulongoosa oli. Kale yabaawo n'akula myezi ng'ena ng'agenda mu 5 we yafiira. Olulwo olwofunira olw'omwana yasooka ati was accidental oba wali okyagala? Nali sikyagala kuba kale gwe mulugu gwali gusooka. Neefuna olubuto. Gwali gusooka kola kyokwepiica? Okwegatta n'omuntu kuba kyekyali gwe gwali gusooka bwe nafunira olubuto. Kati olina olubuto olulala? Luli myezi emeka? Myezi duli 7. Kati luno lwazze ng'olwagala oba n'olwabadde accident? Bayi accident kuba nadde silwagala naye ate nagambye olujjamu ate nempitirayo. Yadde accident nayo? Kuba nejjo nina gye kale okoosejjo tulina gye twabadde. Omukazi yabadde mukulu ng'olaba nti mukulu. Abula n'aŋŋamba nti ye yalujjamu yafuna olwasooka n'alujjamu naye essaawa zino anoonya omwana akoleze eki amubuze ate nga bw'omulaba mu myaka gye ye muntu atuuse okuzukuza. Abula nga yo abaana bakoze eki bagaanye. Era we yaŋŋambye ekyo nagala kimusinga nalujjamu era nange nandibadde nejjusanga ku ki nga ye bw'akola. Bannaye bulijjo mumbuuza omwana ono paka lwe munoonyezaako ne tumufuna tugamba katunyumyemuuko emboozi. Omanyi nze muli bakama bange abatulaba so emuŋŋamba tumulabe munoonyanoonya ku gundi nga tumunoonya noonya ku gundi kasitamba nga nina obusobozi nga tumunoonya so tumufunye ageza kulaba nga tunyumiza ku mboozi. Wafuna olubuto olwasooka accident n'olwokubiri accident olwokusatu nalwo n'ayagala oba naye eri accident? Anti no nabadde mmanyi nti kale family baginkubanga nfu. Bakuba family planning? Nga nfu. Tugende mpola mpola. Oli omwana bwe yamala okufa n'ogendera mu family planning? Nagenda mu family planning nga nkozesa ya myezi 3. Wa? Nagendanga Mulago nga nkozesa ya myezi 3. Kati ne yaddako saagenda Mulago wano mu kiyumba ky'Opiyo bajja nga bakuba family planning. Waliwo gye wagenda e Mulago n'etambula myezi 3 nekituuka ne giggwako? Yatambula kale omwaka mulamba. Awo ng'ebintu oli olya ne nga tofuna lubuto? Kati bwe nagenda mweno eya wano ku kiyumba ky'Opiyo. Baani abajja babadde babayita baani abajja? Abula sijja kulima naye baali ekitongole ekyajja. Ne bakufumita akayiso ka family planning myezi 3. N'ogamba kati wano ebintu kambitandike buto? Sigamba nti kambitandike buto. Kati nogira omanyi program si ya nnaku si ya kitunyumye emboozi tulabe. So we bakukuba akayiso mwana agenda okupicha kyayita mbuyisi nekikwatayo namala emyezi 2 nga seegatta kati wenna olwaddako ndyoka nkola kini ndyoka negatta ate ogwe naddako gwe nnyini gwe nafunira mu olubuto. Musava nno nakabirwa kubanga naye yasooka waliyo bitandika obwokubiri sabula emboozi. So family planning akayiso bakuba kafu tegeeza n'omuntu omulala ali basobola mukuba akayiso n'amala n'awaka. Anti mulimu ezimu nga nfu oba gwe yagibala obubi sigamba nti nga wagenda because ogambe wamala 2 nga tewegatta olaka wagenda okuddamu nga 3 giyiseewo gwe neweerabira. Kati nkwe example maama wange yatuuka nagenda naye ku bya family ebiseera bye twali abaana 4 twali 3 weye ku bya family eyasooka nga yagenze buya myaka 5 myaka 5 tejaggwako n'afuna olw'omwana oyo ow'okuna
era n'olwagamba nti azzeeko ye yazaala n'addamu ate anaafuna olulala agenda odwekanga nga luli myezi 3 yoyo omwana owokutaano noono ow'omukaaga ye kwegamba kale famire zibaki zibanfu ziba zayitako ezimu nga tezimukolera kati ate nozitya ozigendamu ogenda mu famire kati nankabira ddala mugenda mu family planning zino true ne mwekuba empiso nga yemba mugenze mugenda nga mugenze ziyiza lubuto tuleme kujja anti era oba kati wabala abamu nti ofunye olubuto nga tolwetegekedde bwe kiba kati kyo abamu bagenda mu family planning naye ekyobulwadde ekyo temukirowoozaako nga mwekuba empiso za family planning tugeze omuntu abamulamu bakwano bo babeerako nabo kuba gwe tukumanyi nga bw'oyimiridde naye abalala ku bulwadde n'olubuto omuntu yalisinze kutya kikansooka enkubuuze yandisize kutya bulwadde kati lwaki kyobulwadde temukirowoozaako anti kati awo nange sijja kulima tina kyemmanyi oli mulwadde true gwe tukumanyi si wekiri naye batugamba nti omuntu nawe obanga oli mulwadde ate bw'ofuna omuntu omulala nga alina obulwadde ate kiyinza okukukosa oyinza okwongerako nekikukosa kyo temukirowoozaako ekyo nogamba ate nyinza okwebaka n'omuntu omulwadde pozi nga obulwadde bwalina nga ye obwe buli hayi kati gwe obupiima n'obumanya tasobodde kwekebeza anti kati waba ntasoose kwekebeza tukitwale nti waliwo abamu nga buba wansi abalala nga buli ki nga bali amira bulungi eddagala linga bagamba mbu bala batakyasi ngako kali wansi kuba kati gye ŋŋenda bwe bakebera bwe balaba nti otuuse mu 2 awo bagamba ofuba nnyo n'okola ki tosiiga naye bw'obeera mu 1000 mmeka eyo nga kali waggulu oba osiiga kyova oba olina olwana nnyo kadde ku 0 oleme kusiiga naye ate baba basobola okwongerako anti okwongerako ki oli wabanga yabuyina obulwadde bagamba nabo buli mu types oyinza obba nga oyina bwe buti naye kwongerako anti naye ayinza okujja ng'alina obulwadde bulala nga si HIV kitegeeza olina okwekuuma kondomu n'ogikozesa neera mulimu abantu abamu nga tebaagala bupiira nga ye takaagala kati bwe mbuuza gwe byakapiira nebitali byakapiira biro ebisinga obuwooma sitakozesa bupiira ebyaddala nze mmanyi ati siteera kuba nalinako ensonga ne watu nnyonnyodde nnyo ensolo gitegeere bitali bya bupiira biwooma nnyo okusinga ebyobupiira nimbye tasobola tutakozesa bupiira yegoli wajjanga wa bya bupiira ogamba ono wa alina kyankoze ntaba na x wo nemba mwawo kanyita ba x wo oyagala oli nnyama ku nnyama sabula emboozi tugende lwaki yongere obadde nze nkuwadde ansa yange gye ndowooza obadde nawo mpeeyo lwaki ebyobupiira tobyagala oyagala nyama ku nyama anti nalinako yali kale yalibadde sister wange ku taata yamala ebbanga tafuka okitegeera nga musulo tegumuluma kale nga guyinza omuluma naye nga wagenda ofuka takola ki teguvaayo wetugendako mu ddwaliro okugenda omukebera nga mugamba akapiira kamulemeramu kale kamusiba buli obufuka nga kamusiba katya sijja kulimba kuba abasawo batobe batugamba kamusiba obufuka natukesa ntandika kale okuvunda munda kati omuntu gwe yali naye teyalaba nti omuntu wabadde ajjamu agigyemu n'ajambulamu yakutukako akamu ne kagenda kwaliko obuwuka bwe bwamusiba yonna yaggweramu ye teyamugamba nti oba yabadde bweti kwaffe twamubuuza nga atalina kyeyakola ki kyeyaŋŋamba okugenda obuuza omuvubuka ng'omuvubuka ye atugamba birala era bw'atyo ye omuwala yafa n'okufa ekyo kyamuviirako yayo bikale munda yavunda naye tebamulongoza kasangayo nti kamusigalamu munda nga ate sente weeziri tegeeza yafa ne bamuziikanako wadde oba kaaliyo munda omuvubuka ye ng'agamba ki omuvubuka agamba omuvubuka ye yatugamba kimu nti ye teyeegattangako naye nakapiira nga kale ye kyeyagamba ye omuwala ng'alumiriza ate ye omuvubuka yeegaana kana ffe ntubitwaliraawo naye nga buvaako ebyaddala butera omumenyeka bukutuka abatulaba munaatusonyiwa naye puroguramu eri awo bwetyo naye munaatusonyiwa bukutuka kasobola okukutukamu maka ng'olwo omuntu munene nnyo oba nga mutono nnyo awo simanyi kali kakutuuseko ng'olina omuntu
kati ezo zimu ku nsonga lwaki tokaagala otya naye kayinza okusiba akafuka nange kyentya bane mwekwasa ebintu nga mulina kyemwagala oyisawo enje tuli kiriya kifaana kyaffe kirungi mukwano kubanga programu enantu balina okugiraba bulungi nnyo kati so waliyo naye n'ensonga endala oba yesinga obba enkulu yesinga obba enkulu kyova yakisaagala kapiira kati ongambyeko nga tetunatandika programu nogamba gwe okufuna olubuto walina ensonga zo lwaki wafuna olubuto mbulirako ku nsonga ezo ensonga zaali mpanvu mbulirako ezimu nera gyogenda ozimbulira mpolampola ngene nga nzitegeera kuba neetaaga okumanya n'abantu kuno nomulo walinako n'abantu bangi abali bakulaba era bagamba nga aliwa nga tetumulaba Musawo wa Nakafu erere kati banewuuno ndi naye kati abantu babuulire zaali nsonga ziwagamba nti kanfuna olubuto banabeeranga namwe nga mugamba asa abalinzi bantama sibiddamu birerere balala webirala kati ahaki ate ki eba ddala kyo kiwamisa wakyogera ku mpewo toba nsobola kyange nga nze wasibaga nti nkifuluma gyokiyisa mbeke ngeje nkitegeera noba tokirese direct ebyaddala ekyandeetera kuba okyandeetera kale okuba nga ndufuna ku bantu abamu abakolanga batya abamu twabeeranga nabo nga balala naye nga batuyita manju okitegeera like okubeera n'omuntu kale batya mulaavu just omuntu ng'ali awo mukwano gwo mu society batya nga mukwano gwange mu society wabula luvannyuma nnyo n'otuuka n'ogamba omuntu nasooka mulangira n'afuna ki olubuto naye nga si bwe kyali kale kyova lakinze nkitwalira awo nti bwe kirina okuba nti nina ekintu ekyange nga nze kyeka kiwanvu omuntu jasooka tukidisikasinga kole ku kinyonyo lulungi kubanga kinyonyo kati tekivaayo ate waki omuntu yogerako nti ekyekkomera teyakufunisa olubuto yakujja mu kkomera ekyo kyo ekyekkomera waliwo omukyala mukyala oyo so nali ngenda mwogera nako awo ne muŋŋaana then omukyala oyo alina ebigambo byagamba Nakafu nengendayo nga nze nenfukamira nensooka mubuuza kuba yamugamba enfunda ezaali zikola ki eziwera nga mugamba akakawala kasiru tekategeera kagenda kwesala kasale ki omwana wo wuyo omuzadde mulamu kati kali kajja kwesala ke kalwadde kasiige ki omwana ate siga nti yamugamba aliwo omu wabula yamugamba abantu bakola ki era omulala najja nansanga nangamba ekintu kyekimu ne Nakafu kyeyaŋŋambye ate nga Nakafu mu kujja ajja akaaba nga ŋŋamba nalo nga ŋŋambye bwati ne bwati konze naye nga nenfukamira nembuuza Naalongo nemugamba Naalongo wasiibye otya bwe namugamba nti wasiibye otya naŋŋamba oli kasiru totegeera oli musiru nga nnyoko nennyoko osima yayogera ebintu bingi nga ate olabira dda nti muntu mukulu tasobola bifulumya nalooka ŋŋamba mbu tovala nennyoko yasooka kwenda okuzaala nemugamba Naalongo sigwe yandibadde afulumya ebigambo bwe muki mukamwa ekyavaamu n'atandika okwagala okunkuba nemugamba oba onkuba oba okola ki gwamanyi nankola obula omuti ku mukono bwe yamaliriza n'agenda ku poliisi nti nze namukuba ate nasooka ayisawo omwezi nga gumu nga maze okujjanjaba Nakafu ng'ateredde ne poliisi ne gye ndyoka enkwata ewaka poliisi yakwitira poliisi nekkota nti wamukuba naye nga wazeewo omwezi mulamba gwe gumaze oyitawo era bali bakwira amesimu namugamba tuliwa na wano twagala kuyamba ki muwalawo mama nga tugenda ku kkubo nga tujja bali nga bajja bankwata ku gundi ku kkubo nga ngamba bazi omusango wakuba omukazi konze mukazi kigwe nakubye manga mukazi bati ne bwati nembagamba tugenda paka ku poliisi ne bamusaba ssente ezinyongerayo wali wano ku kyambo gayiwe nazikwata nakola ki bakujeka poliisi akatini bakutwale ku nini basooka kuntwalawo ne bansuzawo ennaku 2 namala nakwata endala ne bantwala ku Jinja Road byali mu time awo Nakafu nga azadde mu time ewo Nakafu nga azadde ate nga maze n'okwesonyiwa ki Nakafu nga ndi wa maama kandi mama naye ali ebiseera ebyo yali ali lubuto ate nga agenda zaala mu ogwo omwezi gw'okuna kati nga ye
aliawo era bwe nagenda ku poliisi ne bansiba zalina ku 5 n'asaba mbwe ayagala emitwalo 2 ko mama emitwalo 2 goyagala nze sikola ki sigalina oba mugenda mu kooti mukole eki mugende mu kooti katwaliwo afande omu namubuuza afande ebyaddala nga naye tuzze mazima oli olaba mukazi mukulu nze kale nkyali mugundi y'abavubuka eji y'abavubuka yadde nazaalako nga ye bwe yagenda n'agamba ku poliisi nti natta abaana b'abantu n'amugamba munabasiiga obulwadde era afande yakimubuuza nomubuuza baana ki muze netugenda ku poliisi netugenda mu kooti nsobola okukola ki olumiriza omwana oyo naffe nange nenninda ki kooti kati nze nkeera nga tuli ku parade awo eyabasibe nembuuza afande nemugamba afande watyanga bakedde ku makya omwana gwe balangidde kino na kino okola ki ka afande naye ne bwemba nze nkola ki nwana nemubuuza afande bwe nga twagenze mu kooti nembuuza ebibuuzo byange nga 4 omulamuzi wabinziramu nga kikkirizibwa omuntu omulangira ekyobulwadde nga kikkirizibwa omuntu omulangira omwana gwe yakeera ku makya n'akola ki ng'asooka okundeetera omujulizi yaliwo nga mama nga asooka kwebaka n'abantu balala okunzaala afande n'agamba nti nedda era bwe bamuyita n'abyogeramu n'agamba omwana bamutembuze bampeyo emitwalo 5 nemuga kati omwana twagala poliisi bondi akole ki afulume oyo nanyini lubuto najja n'abawa emitwalo gyali 25 poliisi bondi ne banzijjayo wabula nga mama ye agambye kimu asigale kuba nze sirina sente bubuka we yanzijjayo kati ono omukyalo ne yansibisa ate natandika pakira musajja bigambo omusajja kati essaawa zino takyagana kumanya ki takyagala kumanya nti oba kale kyonna kyendi nti oba ndi lubuto oba ndi ki ye talina kyagala kola ki kumanya omusajja yali akimanyi nti olina olubuto yali akimanyi era ng'akimanya bulungi nti ndi ku ki ddagala tindi ku ddagala kati ekitegeeza omusajja ono agenda okufunisa obuto yali akimanyi nti oli mulwadde oli ku ddagala yali akimanyi kitegeeza naye ali ku ddagala okutwaliza ewa awo sijja kulimba kwaye yangamba mulamu ate nze redde ng'akimanyi nti ndi ki ndi mulwadde kati awo eri ewa mama naye abaddeyo mama akubira omuvubuka essimu ng'agijja kale amugamba nsindikirako ebintu ebyokukozesa mu ddwaliro bo obugoye nga bonsobola okukozesa kale wali omutwanyi gwe bakazaala tusobola okukozesa obwo namugamba nfunirayo sente ntonotono kuba kyemanyi ono bayinza okutugamba omulongoosa n'agamba munze sirina sente yadde 10 mu lugendo ewa Naalongo ne mumuvuma ne mumulangira nenga tetuddangayo nti oba tuvuma omukazi tetuddangamu kuva bukyanva mukkomera yagamba muvuma ate nga sikola ki ng'ate mpitawo na buyisi oluusi nemba nti katawali omukwano gwange wali we wannengera kageeti oyo ye wemba nzize eno gemba nzize okulaba oluusi yajja eri ewaka gyembeera n'agamba kola kino na kino baba baganye nja kubeererawo kati nine yandibadde kale boyfriend kati olinawo ko boyfriend gw'olinawo oyo gwembeera naye soko nindekoko kubanga wangambyeko konti kati mama yakugambye wakavaayo ogende kati right now olinawo boyfriend gw'olina anti nina gwendi naye boyfriend naye obusobozi sigamba nti kale yabulina mwe mugende sigamba nti obusobozi yabulina naye mwenyini atuuka n'akugamba abula tufube nnyo kube ku namba yaani yabbaawo oba asobola okusindikirako sente tugule ki kuba oli avuga kagaali kati bino omuntu aliraako wano ebintu twalayo wano ettooke ensawo y'amanda gitwale ewali nguze enkoko gitwale ewaka wootyo waliwo embaawo zivuga bukagaali kati boyfriend gw'olinawo alina ewuwe gy'abeera oyo kale era alina bwapangisa kati gy'obeera gy'osula ewuwe naye ebyembi akagaali kadajjamu ssente kayononese muno mu mayembe kayononese amayembe nesikabbeyo kakola anti kati era ssente tewali kuba ssente zonna adde azikutte nti oba mungene ngula obugoye bw'omwana nenga era tewali yadde ki
kati olubuto lwa mulala lwoli erukufunisa yadduka nalongo gwe yawe ebigambo ne kati na boyfriend gwobeera naye era oyo yakimanyi nti olubuto si lulwe kale naye akola Katonda namukola ki anamuyambira eyo kati ono boyfriend ye kati yakuliriza olubuto mpola mpola nti wamanya abakazi baba balina okumenya anje simenya tomenya nze simenya wadde mubwe wadde ki jasi bandagirira buto naye abasawo bangani nsooke nindemu buto omusiga ku lubuto kuno kungulu obeeri eri anti osooka musimayo omusiga ku lubuto then n'oteeka ne wansi n'otuuka n'eri mu bbugu no okay kati ate kuba bagamba okumenya okusinga okukulu kuba musajja yemunyi kati nga bwolina boyfriend eyo mbadde manye engeri gye yakkiriza akubeereremu akusuze mubeere mwonna n'okumenya aba alina okumenya osobola ozaala obulungi ebyo ddala amenyamu siga nti kale byonna talina kyatamanyi tindi oba ndi kuddaga nti oba ki akimanyi nti oli kuddagala kuba era waliwo yamuyimiriza nako namugamba omwana oyo muleke namugamba omuwala ali bwati ne bwati ko ye nkimanyi naye nga amuyimiriza mukwano gwange ate mumanyi amanyi status yange bwe yakiŋŋamba ne mugamba oba tubwayogedde genda no nagamba gwe bagenda lwaki mbadde simulaba okugenda naawe alina omulala gwe yali amuwaamu ate beno tebaagaliza ate yali amuwaamu omulala namugamba gwe bagambye lwaki oli namuleka neŋŋenda naawe omulwadde nagamba ekisooka kya byonna bw'oba weeyisa bulungi mu bantu tobulawo okola ki kati nga gwe woyisa obulungi tobulawo woyisa bulungi ate olina n'ekisa anti tobulawo okola ki woobeera kati awo nze ndi awo oli awo oti mpola mpola nkubuuza ekyo oba nkugambe ekisimanyi nakumanya naye nga kati tegeeza ye agenza okufuna boyfriend mupanga olwedde olina olubuto lwedde mbadde lubuto kati ogambe ewa alina ebitanda bibiri nti asuli naawe n'osula eno oba jasimusula awo akumenya mpola mpola na mukono nedda akumenya mpola mpola na mukono sigamba nti amenyamenya emumbu eyiye tekirizibwa ekitanda kiri kimu 4x4 mwebaka bwebasi just obudde ne buki n'omufaliso kati yo bukya kumakya kati olunaku lwalabanga lwagenda okukola Monday na Friday Monday up to Friday enaku zakola Monday ne Friday nakwenda atakola ennaku endala kale sene temuba mu katale mubeera waawe ewaka ate kati engeri ebyaleero gye byazze yakola mu katale kali ak'ekireka akagazi ate leero yakakendeeza kati abantu baba batono abakola ki abalimu era olusinagana leero nfunye kino nti obagula kino nze kijja kyenkola ki obeerawo nakyo kyengenda ate nga gyakola mu katale ebyokulya tebibula adda n'emmere bikinva si bwe kiri bibula bikakyuka nze nakolerako mu katale ako ak'ekireka awo naye nga ebyokulya bya alhamdulillah kati embeera yakyuka kirabika anti kati ebikyalinga kakendera n'okendera ebyeddanga ebintu biba bingi naye kati temuba naye bambi alina ekisa mubuuka oyo mulungi kyomwagadde okuba nti ali naawe naye maama nze asiba ye nze mba nakuteemye kati nga mbeera aba tebagamba ab'embuto abakazi baba nebbugu mulya mulembe baba mulembe banyumba bagamba mbu era nenefuna ku olubuto nze era kati gwe nankabirwa kati kabwezi kikota nnyumirizaayo nankabirwa kuba ndaba olina emikisa mingi abantu bakimanyi nti oli mulwadde n'abantu bakwettanira ate nga bo bagamba balamu katata omwana oli ogenda mukolera ki oli gwe yawa ebigambo n'ekirungi olubuto lwakimanyi yakyo akimanyi kati awo kiri jaali oba ddana oba kale okumbako byanyamba naye era n'emyezi naba gigenda gikola ki toto olwo emyezi emeka tuli 7 obuzayo emyezi 2 then we nagenda mu scan bandaga nga 12 December mwenyinza okuzaalira Christmas ojagiri awo ng'oli Nakawere kati mutata w'omwana teoddanga mumuwuliza tuludde n'essimu ogikubako takwata onakolota kibaddukirako wanna abakyala n'amukubira kasimu najja ne mwogera oli yagaana so mukwata lwampaka nti kola ki ajja kujja buzi kukima mwana kubanga lo process y'okuba n'olubuto ne wabaawo n'okuzaala omwana n'omwana okumenya omuntu nti omwana ali awo anti kati awo simanyi anti bakuddukirako wanna abakyala wagendako kwero sine bakuyambako oli kizibu omufuna kuba alina mmotoka alina mmotoka kitegeeza yalina mu kasente kizibu omufuna kuba katolaba essaawa zino
wano okuva kale tugeze okuva we nava mukkomera mwezi gw'okutaano taddangamu kasamalo kujja mukkomera siddanga yawasa nawulyako mbu yawasa n'omuwala omulala kyokka ate nga yena wasa gwo tega nze oba mpasa oba tampasa kiri jaali wabuja abantu bambuuza yalaga banaye wuno mufunye era ali kunnyumiza mboozi wano mpola mpola ye Ruth Nankabirwa gwe mwayitanga Musawo wa Nakafu kati awo ekyokukola kiki n'ekirungi kataata w'omwana oli waali tenyonyo kirala kikalubiza okulira mpozi akagali akayonoonese musinga kana bankateredde ajja kuyambako sobola ozaala naye omwana ku munazza ate omulala ndooza emyaka nga 5 nga giyiseewo ino oliraba nti omwayogerera nze kumbe siga nti bwe twayogera wamwangambanga nze era ebyabasajja yo bamama naakayalaga waye nze ebyabasajja nze seetaaga kumanya yagasajja agembwa ezo kumbe nekiki ebintu bino lwaki mubyagala nnyo ebintu by'ebyokwepiica ebintu bino lwaki mubyagala nnyo binyuma ndanga bye bisinza obaleetera obuzibu lwaki ne muteeka omuga omupiira temubwagala ebyobupiira tebiwooma si bwogambye ebyobupiira tebiwooma kati ate family planning nga temugambye mpise babakuba za bicupuli tezikola kati then ekitegeeza ne munaaba ozadde ono okupiica kumaze okukizula nti okwagala nkitegeeza ajja kudamba kupiice buto kizibu ogenda kwa buseni nga musajja todda mukwegata ku musajja yenna era kyerina okola ntandike kukola mwogera Nakafu wano namugamba kasaali kola ensobi endala tiriba kiwedde banaye yafuna dde olulala nga tonalulaba bulabi awo simanyi oyinza obbanga wamanyi kwoyogedde mwako sirina kyemmanyi kumaze embeera ire eringa agenda ekireka mulwawo okweraba kati ate kyekyabayawukanya ne Nakafu bigambo by'abantu kale nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza nti kola airport pickups okomawo mu Uganda nkoonako nkukime nkuvuga straight paka wamo ku mulyango oba safe gwagende wala Mbalala Mbale simanyiwa nsobola okufunirewo okusula bw'oba ng'otuuse buwungeera then enkeera nenkuteeka ku baasi nenkutwala okitegedde sente ziba nga zikaluubiridde bwe ziba tezikaluubirire nsobola okugenda mpola mpola nga wetunyumya nenkunyumikiriza paka lwenkutuukisa nema nenzira tutambuza abantu bangi nankubadde nga abamu tetubateeka ku kamera baba tebaagala abamu bakkiriza ne batunyumiza emboozi netuzipositinga ngera bwemulaba okitegedde nyongera okujjukiza nti suplex gym ku nsonga y'okunyirya alina kuza omwezi 23 bodybuilding competition eza Kampala bamuyitanga Mr. Kampala kati bamuyita Mr. Central Crest Garden zeweyogerere tujja barwa mukaaga nakuza omwezi 23 mujje mubeeyo mu bungi okuyingira emitwalo egyo ebiri ordinary Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwe bulobaawo ku nsonga y'okunyirira mubeekwate ntumira ku Madamu Coleman yankyawa simanyi musango gwe nazza bannange naye mulabeeko yenna yankyawa kale kyekitundu kyaffe kisoose nga tulina ne Nankabirwa ono tugenda kukoma mu kitundu ekirala eyongera tunyumiza emboozi what went wrong with her sister Nakafu Lydia kozi ne Angel Marina ku kamera kale katukomewo Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.